obuwangwa bwaffe. Enfunda nnyingi ab'ebyokwerinda mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni balengezza abakulembeze baffe, balumbye obuwangwa bwaffe, okwo nga kw'otadde n'okusaalimbira mu bifo. Ssemateeka wa Uganda Kawaayiro 37 alambika mu lwatu nti omuntu anaabanga wa ddembe okweyagalira, okukuuma n'okukulaakulanya obuwangwa oba obukulembeze obw'ennono bwakkiririzaamu. Eddembe lino gavumenti ya kuno eririnyiridde n'ekunaakuna. Aibe mwaka guno 2020 omutaka Gaajule Kayiira ono nga ye mukulu w'akasolya k'ekika ky'Embogo ate nga y'abadde omukubiriza olukiiko lw'abataka okumala emyaka egisoba mu 7 yateekateeka okusaba ku kiggwa ky'ab'Embogo Mugulu Musingo mu disitulikiti y'e Mityana nga yeebaza omutonzi okumusobozesa okuweereza obuvunaanyizibwa bwewamukwasa. Omutaka Kayiira yayita abantu abataasoba mu 40 olw'ensonga nti yali agezaako okugondera amateeka ga gavumenti ya kuno yassaawo okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Kitaffe mu Katonda Bishop Kaggwa, abamu ku bataka ba Buganda, omukiise w'ekitundu ky'Emityana Honorable Zaake Francis wamu n'abakulembeze abamanyifu abalala be bamu ku bagenyi abaali abayite ku mukolo guno. Mu ddakiika mpawekaaga kyatukuba encukwe okulaba DPC w'Emityana Alex Mwine Mukono ng'aduumira abasirikale okukuba omukka ogubalagala n'amasasi mu bakulembeze baffe mu kugezaako okubagumbulula abantu abataali mu kwekalakaasa. Bubonero obw'enkukunala obulaga nti gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni enyoomoola nnyo abakulembeze ab'ensikirano era kyefaananyirizibwako olulumba olwakolebwa ku Bwakabaka bwa Lwenzuluulu olwatugumbula bannansi abaawerera ddala. Nabwe ekituuse Oweekitiibwa Katikkiro nga tusaba Ssaabasajja asiime bino bikolebwe. Ekisooka, gavumenti ya Uganda ekwate esibe erevunaane Kagalula Bob ye RPC w'Ebendo Bendeeri ne Mwine Alex Mukono DPC olw'ensonga zino wammanga. Kati kirabwa n'ayonka nti abampembe bano bombi balina obukyayi n'effutwa ku buli Muganda ne Buganda okutwaliza owamu. Bano bembiriri be baakwata omubaka Zaake ne bamukuba okwagala okumumiza omusu nga bamulanga okubeera Omuganda. Ensonga ey'okubiri, omuduumizi wa poliisi IGP wamu n'omuduumizi w'amagye ga kuno CDF mu butongole beetondera Obuganda wamu ne Uganda okutwaliza owamu. Beetondere Obwakabaka bwa Buganda, beetondere n'Eklezia Katolika n'enzikiriza endala. Newankubadde twawulidde okwetonda okw'omwogezi obweri mu bendobendo n'omwogezi w'amagye, naye ffe twagala akulembera yennyini, abakulembera ebiwayi bino byennyini bye baba beetonda. Ekyokusatu, tusaba okuweebwa enkalala z'amannya g'aba RPC ne ba DPC obatwala disitulikiti zonna eziri mu Buganda. Kubanga ffe tulowooza singa ba DPC bano babadde Baganda bandibadde bategeera ekitiibwa ky'omutaka, bandibadde bategeera ekitiibwa ky'ennono. Lwaki abaduumira ebitongole by'amagye tebava mu ggwanga eryo mwe babeera bali? Poliisi eyagala tutegeeza nti teyina Baganda batongole batendeke basobola kutwala bifo ebyo, kuba oba oli awo singa yabadde Muganda yandibadde ategeera ekitiibwa ekyo. Ekyokuna, Oweekitiibwa Katikkiro oveeyo mu lwatu, twasiimye nnyo ku mukutu twalabye ng'eddoboozi lyo litambula n'ebigambo byo ebivumirira ensonga eno. Naye tulowooza wandibaddewo enteekateeka ey'enjawulo n'ovaayo kubanga eddoboozi lyo liwulirwa, abantu ba Buganda ne bakulabira ddala mu butongole ng'ovumirira ekikolwa kino ku bantu ba Buganda b'otwala Abaganda n'abatali Baganda naye nga bali mu Buganda. Ekyokutaano, omukolo ogwatataganyiziddwa gavumenti ya kuno bakkirize guddemu mu butongole gutambule mu bulambulukufu mu bukkakkamu owatali kakwakkulizo konna. Ekyomukaaga, okusaba omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ayite mu nnambiro olutuula olw'enjawulo
okusalawo ekyokukola ekiddako singa ensonga zino zeeyongera okubeera bwe ziti. Ekisembayo ekyomusanvu, tusaba olukiiko lw'abataka lutuule mu nnambiro okuteesa ekiddako, kubanga ekyagudde ku mutaka Kayiira Gajuule kyandigwa ne ku bataka abalala. Ate tulowooza nti bwe banaagenda batiisa abataka okubeera ku mbuga zaabwe ne bakola bye bakola, abataka bajja kutyayo n'abazzukulu bajja kuba tebakyagendayo, ekinaavaamu ng'ettaka balitwala kuba lyerisigaddewo eddala lyonna baalikola ki bwa Buganda bawusaamu ekitiibwa. Bwe tuba nga tumaze okutegeera omuduumizi w'oku ntikko aduumira abantu bano bw'atavaayo kwetonda, kitegeeza ali nabo. Tulonde omuntu gwe tumanyi era bannayuganda gwe bategeera obulungi ajja okussa ekitiibwa mu nnono ya Buganda. N'ebigambo ebyo Ekitiibwa Katikkiro tuweerezzaako kopi eri olukiiko lwa Buganda, tugenda kutwalako kopi eri mu Interreligious Council, tugenda kutwalako kopi ne mu Palamenti ya Buganda. So Ekitiibwa Katikkiro kkiriza nkukwase ekiwandiiko kye. Ekitiibwa Minisita Kiyimba, Honorable Nabila, Meya w'Ekawempe Sserunjojo w'Eddembe, abakulembeze b'abavubuka abeegwanyiza bwe twasomoka Lwera Walukagga, Wakayima, amannya wagatereza Wakayima luli amannya gabusobezi. Okusooka Omuganda agamba nti gwe kitaliiridde nnyina linda kuce. Bw'avaawo n'agamba nti ekiri atabaala kyekira n'asigadde awaka. Wensinziira okubeebaza obutatiirira Buganda ne muvaayo ku nsonga etukwatirako awamu. Waliwo abavubuka abalowooza nti wawaggwawo ebintu oluusi n'ensirika, naye si sirika, njogera mu budde obutuufu. Ate bwe kiba eky'ebyobufuzi, bwe banyigiriza owa DP ne banyigiriza owa FDC ne banyigiriza, mwagala Katikkiro ayogere emirundi emeka? NUP. Naye nze njogera buli muntu yenna lwanyigirizibwa. Ne bino ebya primaries bwe byaggwa ebyakamyufu, obuvuyo bwasinga ndoza mu NRM era nayogera, naye kino kitukwatako ffenna ng'Abaganda. Nagambye nti obutaka bulinganga essinzizo
mu miti wali bw'otunulawo olengera e Rubaga na wano waggulu olengera Namirembe na wali ekibuli olengerayo. Tewali musaseredooti lwamanya nti ono wa NUP, ono wa NRM, ono wa DP, ono wa FDC, bonna bajja kusinza ne ku butaka aba NUP, aba DP, aba NRM n'abalala bonna bagendayo. N'olwekyo okulemesa abantu okweyagalira ku butaka kibanga ekitujjako n'amannya gaffe. Hakimu Kizza mbadde simanyi na kumanya nti yeddira Kasimba asinga kweyita linnya lya Balongo. Tosobola kujjako Olugagga linnya eryo kubanga baali muwango wa Kasimba. Tosobola kujjako Seggirinya linnya eryo kuba baali muwango ow'Engo. N'olwekyo tuteekwa okussa ekitiibwa mu buwangwa n'ennono, tuteekwa okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu. Kabaka yabawa omulembe guno mu abavubuka, era kirungi ne muvaayo okulaga lwaki yagubawo nga mulaga nti mutegeera obuwangwa n'ennono. Ndi mu mpuliziganya n'ab'obuyinza mu nsonga zino, era temulowooza nti tutudde butuuzi, era n'ekiwandiiko nkisiimye gye mukisindise ngenda kukituusaayo. Ekintu ekisinga okuba ekikulu mu Buganda eyaleero kubeera bumu. Ekyo emirundi mingi mukyerabira naddala mu budde nga buno obwakalulu. Ekyamazima Uganda yazimbirwa ku mawanga gaayo ag'enjawulo, tosobola kukyegaana. Era omala kufuna mawanga gano n'olyoka ofuna Uganda ey'awamu. N'olwekyo ebitukwatako ng'Abaganda tulina okuyimirirawo ku magulu gaffe abiri ng'omusana gwaka ne tubirwanirira. Awo nno mukoze bulungi okwesowolayo, era muli kimu naffe mu birowoozo byonna bye muwadde ku nsonga y'obuwangwa n'ennono. Sigenda kwogera ku byabufuzi okujjako kino Seggirinya ng'osese. Sigenda kwogera ku byabufuzi okujjako kino kubanga Hakimu agambye nti mubazze mulimu ab'endowooza zonna. Mulondemu abantu abanawanirira ensonga zaffe Ssemasonga 5. Mulonde abantu abanalwanirira ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Bw'aba wa DP nga anaazirwanirira musobola kubapima nga mumulonda, bw'aba wa NUP nga mumulonda, bw'aba wa NRM nga ddala anaazirwanirira nga mumulonda, bw'aba wa FDC nga mumulonda. Kati nze mbabuulira katiba, nze mbawa katiba. Akatiba ke kabatuusa ku muntu gwe mwagala. Ekinjogeza ekyo era kankyogerere wano nga bwe muli ab'endowooza ez'enjawulo nti bwe naagamba nti nno mulonde owa DP, ndaba owa DP wuli wali, nendekawo owa NUP, Kabaka naamugamba nti nalonzeemu ntya mu baana be. Ekyo mwali mukyefumitirizaako. Kabaka naamugamba nti wazzewo abantu ba mirundi 2 oba kale tugambe emirundi 5, aba DP, aba NUP, aba FDC, aba NRM. Kabaka naamugamba nti anga nnyini baana nti nalonzeeko ono nendekawo oli. Wabula nze Kabaka mugamba nti mukama wange nabawadde akatiba. Akatiba mukamanyi.
ke kabumba endabika y'ettoffaali akatiba kembawa z'ensonga za Buganda Ssemasonga 5 temulina busobozi kubafuna ate munjagazaaki mbawadde ekikolo n'eddagala ndibawadde mmwe munaalemwa okusalawo ekibakolera naye tubeere bumu ensonga zino tuzitambulize wamu ebisabiddwa mu kiwandiiko nja kutula ne bannange nja kukitwala embuga ate oluvannyuma ntuule ne bannange tukyekenneenye nsonga ku nsonga manyi mwatuta obudde nga mukiwandiika naffe twetaaga obudde okukiyitamu nsonga ku nsonga tusobole okukyanukula obulungi simanyi oba mwagala njogera Olungereza ndaba aba TV wano alumala tuli Buganda tetuli Bungereza abali ebweru bamanyi Oluganda ababuulire musirike singa Uganda ebadde company Buganda teyinaamu mutemwa zino nsonga za Buganda edda singa wakola company n'ogitwala ejjinja gwagambye tuli ku ttaka lya Buganda kituufu n'osinzira ku ttaka lya Buganda n'okola company naye ng'eri jjinja toyagala kulondoola mugabo gwo bategeera oluzungu sewe bakoze biri okuba mu era njagala bategeere kye ŋŋamba Oluganda balumanyi abaleke babakuwe bulungi kakati emikutu gy'amawulire egy'oluzungu kikulu nnyo okutwala eddoboozi lyaffe erya Buganda mukitegedde ekyo temukigaananga era muyimbanga tulina omugabo kati mwabagala ogenda mu paalamenti ogwo si mugabo gwaffe wakayima eri paalamenti tolwanira mugabo gwaffe nyabo honorable tolwanira mugabo gwaffe kakati omugabo onoogulwanirira otya nga toyogedde olulimi luli oteeka okulwogera olwanirira omugabo gwaffe temusuulanga mugabo gwaffe bajja gutulyako temubigenga ebintu byonna ebyobufuzi byatandikira wano okulwanirira okwefuga kwa Uganda kwatandikira wano ate mumaze mwe musaayo ekisambu mwe musize mwe musalidde ekitooke mwe muyunjizza mwe mufumbye batuuse okujjula nga mwe mutunula eyo emmere ya mwani agenda ogikuuma. I welcome the group that has come here today to express their displeasure about the way cultural matters were handled by the security forces on Saturday the 17th of October. It is a violation of human rights to interfere with the cultural rights of any assembled group of Ugandans. We therefore urge government to prevail over the security agencies to respect the culture of all Ugandans, especially when they assemble at their heritage sites. What was done is abominable. It violates our very existence. And I hope that all measures and steps will be taken to ensure that there is no repeat of such a thing. Culture is like religion. People of different political persuasions belong to different cultural groups or groupings. In Buganda, the clan system is followed at birth. But we choose our political ideologies when we grow up. Members of different political groups, members of different religious organizations belong to the same clan. And all members of those clans are expected to visit their cultural sites as and when they are called upon to do so. So it's absolutely unnecessary to use excessive force or even tear gas at a cultural function. I communicate with the leaders in government, and we are trying to see the best way of handling this situation. Thank you very much, and may God bless you. Thank you.
abasajja bakuyisaamu nnyo amaaso. Kasibe Bashir aliwo. Mbadde sikulabye. Jangu tunyumyemu katono Kasibe Bashir ne Hakim. Omulodi meyo omukyala waali. Omukyala. Omulodi omukyala.